Mungu nagamba Bobi takyayimba. Akayimba kalabisa ni akayimbye. Ani akayimbye. Oli president ka. Tukabuza abana batano wano. Nda mwemuba mdala nga muwulira ate mwina bwino. Bobi Wine yayimbe kalabisa. Kalungi kabi. Dekaba byabufuzi. Kalungi kabi. Ekyo kulike nkuwulire ngwengenda kunyonyola gomale wesalirawo mu kutegerako. Yayimbye labisa. Nekabera wao. Mwana nayimba. Twayiseeko dda. Nekabera. Serious danger. Nekabera. Lockdown. Kati njagala okugeragira enyimba ezo nerabisa olabanga alina amasanyalaze. Ffe ng'abawagizi abawagira Kyagulanyi n'abawagira Alien magezi goyinza otuwa. Amagezi gembawa mbabuulira kino muli nzijukira tulina nkwacho festival egenda omenya ebitooke Uganda wano nga ke Akabaddi ke tulimu ekyo tukirowoozaako. Yes. What was the Russian yagambye nti njagala kibeere busaabala. Until you look at you people, why do you forget so easy? Bobi Wine yaleta kyayina nsike. Ani yaleta Alien skin? Wanje? Ani yaleta Alien skin? Alien skin yekane yirandize mpaka kati ate omuntu kutuliza kwogerako ntino yayambako Alien skin ofuka kyali zali mpiza palace. Lwaki mwelabira mangu bano Uganda lwaki mwelabira mangu lwaki mu keeping records. Kati sebo omuyimbi Alien skin omumanyi. Kimenge. Ebyane bya Bobi Wine bivuno. Oba babikuliza why don't understand. Lwaki agala feelingewo nga tonamwogerako. Ofulingewo. Because bigenda kuvuma nganze nagiseeko dda. Nakugambye nze kati omuntu gwembe ekitiibwa ali omu ye madamu wa St. Jude kuba kana kange yegambye muzayiba kyakanako bambi kajja kakola ki. Kati nkuwa kyakigwe kiyanja gwe naawe. Ate no bote bw'owulya nga yagala twogere ku Bobi Wine nsaba ekintu kimu. Sooka ojjozeewo. Wakati tuli mu nkola yajjozaawo. Zalina bata. Kati nga tutudde mu paliyamenti yaffe ey'ekinywero netugamba ate notokakati kufunayo ajja tusanyuseemu. Zalina bata mwanyinaze si kukuyisa mu maaso naye ataana nga muwa. Ataano. Ate bebe cool. Bebe cool. Ebyo byayimba tebinyumira ngaze omuntu. Omanya amazima gesagesa. Nze byayimba nga nze tebikola ki. Kati mumwammeka abanywi bano bayinza okuba bamwagala. Abamwagala? Bebe cool akakaddo yinza okamuwa. Ate big eye. Akola ki? Ayimbe. Akola ki? Ayimbe. Nga nange nsobola okudda wali netandika okuyimbayimba big eye ne musinga amaanyi. Si muyimbi. Nze bwe tujja no big eye musinga amaanyi. Ayimba limba kiro manyiyo. Sikyazijukira. Muyimbi wagange atedda akayimba kabaka itazibani material. Azibandi material wawa. Nemo bagambye nze simanyi bwino we. Azibandi material. Andikali azibandi material yeti yandiyimbye wayifu material kuba bawasamuwase. Mubagambye batubadde tubadde tumanyi bwino tumanyi. Abagizi ba big eye ne big eye. Tuddayo. Ndeka nkube disclaimer tomanyira. Bigambo byayogera. Si byaffe. Abana bafumirwa. Sirika bafumirwa. Sagala ondeteko bubondete buzibu. Alino nawe ojja kufumirwa kubanga nakana Akabaddi katulekanira kafumirwa. Sirika. Tokamanyi kano kakaizi. Export TV to the world. Munnayuganda omulungi nkwebaza emirimu gy'okola naddala gwe yeerekereza n'olaba Export TV okola kyattendo baneshe yalinga waliwo story gye twakoze eyamwanye naffe Gladys yoyo omwana yakuba endulu mu kyeyo gwe baakuba emiggo twasobodde otuukirirako bazadde be abasangibwa mu district y'e Buyukwe tubadde tusaba gwe atannagiraba oscrollinge mu video yaffe ogirabe mu videos zaffe ogirabe ate bw'ogiraba bambi osharinge njagala tutambuze link eyo tutuse kube kikwatako abazadde bafuna obwenkanya kuba abazadde babalimbalimba n'ekigambibwa nti omwana avunda avaamu n'amasiro okusinziira ku bigambo ba taata bye baatugamba amanya omwana soda mbeera ne mukibi abe omugave yakwata kamera era n'atemaatema ensonga ne zitambula malidaadi mu bufu bwennyini mba nkugamba
salamu furniture bo babya furniture baganda baffe mu bakadama bali ebweru w'eggwanga mwebale kwaniriza King Shiba ekata abekata naye mugule ebintu mu ggwanga lyattu Uganda ebya furniture mugule ebintu nga entebe bitanda n'ebigenderako ku ssente ezisoboka ezijja mu nsawo ya buli kinoomu mugule mubiteeke mu mayumba gammwe nga mutuukira basalamu furniture ku manamba gaabwe ffe tusobola obituusaayo waliwo omwami gwe twatuukirira twagenda mu Butana omusajja nakwata erinnya ya Muzeeyi Bakipapa Nkuddewa omwami oyo yavaayo n'abaako ensonga zayogera nze nali mmanyi nti oba kale ku luno tutomedde naye kyamazima bannayuganda abalaba sitole eyo baginyumirwa ne bagamba mumuzze naffe tetwatenguye kuba mwe bakama baffe tusazeewo ne tusituka leero tumuyiga nti ye wakunoonya mutuuka wano tyakuttaawo kati oba leero aliwa naye era tugenda kuddamu tunyumye naye nagamba bwakunyumira gwe ng'oddamu otuyita ng'omugamba mumuleete naye buli watuuka atandikira mu kuyumba nyakuvuma kubanga lemisiro mubakamize kulaba mbadde mukava yange nvakulaba ovaawa bakulunda busolo bwange busolo ki obwo bwolunda aye gono ojja kusiriwala buno busolo bwaggwanga babwomala kabuyise mukama bwe batyo gwatayo oba fa buwawalagi stupid jangu yatwogeremuko ne nkomyewo mukwano gwange jangu otuleko wano nkwagala nnyo wanyumidde nnyo naye ntagala gyotagala sembera wa nzitagala ndusitede oli otya otegeddwa tya gyendi anti nange buli wedda wentukanga obwana bungamba akuttaawo tofunika eno bagiyita vip tubeera mu vip gyetunywera eno ba vip gye munywera tubeerawo ne mama nakanje nakatuwa kenge okimanyi sebo wafuuse serebu sebo nafusani serebu sefuse wabulwa ekyo kyendi kikyo kati leero mwotaddemu ki stupid nakugamba kale mulimu mata naye ekigambo stupid kyogeranga oba omanyi kikitegeeza ekiki ekigambo stupid kyogera ekigambo stupid kitegeeza omuntu eyandibadde n'amagezi naye nga tagayina kati ani atalina nokuffefenna nakugamba esaputuyo bwe nsunsula nenkusunsulira gwe wenonye woogwa oba bayibuli egamba omwenge mukuddaazi ekitamiza muleekanya akyama olwebyo talina magezi omwenge muki mukuddaazi naye yesu kristo bwatyo nagamba kana maka ekisooka amanyi ne bayibuli maka ekisooka nogamba nti nagenda okulaba abaana bange nga nyo tebaluma nga bali bubi ne bava bali bagenda kufiira kana ku mbaga ng'embaga yonna tanyuma embaga eryawo yakisirusiru ko yesu kristo abaana bange muwadde omwenge mwenywere naye ate yagamba buli anywa omwenge aba talina magezi kati nange nesimanya kati oyagala kufuula ki yesu kubanga ye yasalawo nagutukolera ne tusanyuka kati ate ng'oyagala kugamba nti netanywa omwenge taba mugezi kati akagamba yesu iki wange onjogeza bya busiru soko ddamu abantu bakunyumiddwa ddamu bagamba amannya go Muzeeyi Bakipapa nkulawa neddirwa neegomba lwe ndikusanga totamidde anti era tojja kululaba kubanga kati ebintu bino byobeeramu bya kisirubusiru kati bonna basitamidde nagamba goba wulire nga twega kunonya tamidde eno paliyamenti yaffe yabatamiivu era nokusanga nga ntaddeko nendyoka nkugamba gwatayo tugonjole ensonga ekigenda maaso mu ggwanga olina abaana ina omwana omu ate omukyala stupid kati ate nze govuma nze leo nkubuuza ebintu byange byensonga ati nomvuma buvuma kubanga ekisooso kibadde ekyamagezi kiddako ne kiba kya bisiru okuba n'omukyala kintu kya busiru tetwogera ku kya mukazi ojja kubuuza ku mukazi wange ojja kubuuza ku mukyala buluyengekekogera bya mukazi go samukeneteka ebintu byakabusiri wasitakubusiruwaliza don't have ku mukyala ng'ota I don't have tutudamukubulira ebintu bya kisiru ebyo kale togere ku omwana alina emyaka emeka mwana muto myaka ng'emeka aliawo myaka 8 asoma omwana yabadde tasoma ye zino zonywamu buli kaseera oba otamidde gomanyi n'obuvunanyizibwa gwe manyi obuvunanyizibwa olina obuvunanyizibwa ayinza ndina mikwano gyange girina kasente ngaani madamu wa St. Jude Busika era yaŋŋambye dotakanako kasomere ku St. Jude Busika somero ddungi omwana we gyagenda osomera
yamuwadde fulubasale mpaka wamala P7 nagamba nti David Livingstone Samuyanja. That is it. Esomero ayita batya eri? St. Jude School Busika. Lyogereko obatuyagala lyogereko ng'otambula ng'ogenda kasigalidde bwino wange. What are you? Endotoli mu parliament y'abatami. Naye kati linda bane basoni banya abatwa njagala nebaza omukyalo oyo eyayambye omwami ono kuba munaye bw'otawerera mwana ayinza owunzika naye afaananye ng'ono naye n'afuuka ekizibu eri eggwanga naye oba tuyambye n'omuwerera. Yes, nina tukuba nti bambi sirina buvunanyizibwa. Ebintu byo wano bisibwa. Nagamba tukwata ku ndeku yange gwe. Lukwata ku ndeku yange. What are you? Stupid. Nabayo. Omukyala ye yasazeewo n'agamba nti bambi kubanze yandabako. Kati sirika essomero eryo ngenda linoonyerezaako tugendeyo twabe ku mwana oyo era namwe abalina abazadde ndafuna enamba ya madamu yatuyambye omwana ono ofuuka ekyenena nga muzadde we okumusomesa. What are you? Ogambye tya? Yumwana ofuuka ekyenena. Ani ekyenena? Kunze nawe ani ekyenena? Olaba nze kunze naawe olaba ani kyenena? Tategera. Because nze olwedde kati essaawa zino ndi mu vibe. Ndi mu mood. Nzize twogeremu bakipapangulawa simanyi gwe bakipapa. Lalesa erinnya bakipapangulawa. Eryo erinnya mama wange yali mpajali muto bwenti. Aleka akuzaala kuva buto wali kizibu. Yagamba naye kojja yajja otukyalirako kojja ngereza ebivi bye nga bamuwadde ebivi by'enkoko bingi. Nze bampadde akavi kamu ne bagamba naye muwadayo. Kojja yakajja obuzina nga badde wano mumpa mutya akavi kamu kojja ne muwa ebivi bitaano. Ne bagamba kojja nawe olimba munyongere ku bivi ne banyongera ebivi. Kojja naye obakirekyana bakipapangulawa. Ne bakutuuma erinnya. Kumbe ngenda kufuukira abantu ekintu ekyomugazi. Wenzija gye nkusangamu ngamba abantu bange bakuwagira bakusondereyo empale. Sagala, I don't want because nze zino empale nazigula Sao Tome. Sao Tome mpozi kiri mu nsi. Sao Tome, USA. USA kigwayo kirya. I don't understand and I don't know. Do research. I told you, ask Google. Whatever you feel like I don't understand, ask Google. Kati sebo, omuyimbi Alien Skin omumanyi. Kimenge. Omumanyi. Mumanyi. Mpayo oluyimba lwe. Mumanyi. You know me such danger. No munkanga. No mwandisa. Akakayimba tukagala negetubera mu parliament yafeyo tukakuba. You know me such danger. No munkanga. Baya akayimba kakala kamu. Naye tansijukiza roho dauni. Kubanga nachupa narisi kyagivuna. Ate Bobi Wine omumanyi. Bobi Wine mumanyi. Mumanyi nakugamba yakuba kayimba obululu tebutwawula mumuba muyombagana nga bobaza kivu. Naye bajja kuvuma Bobi Wine tasobya. Abaliwa. Don't tell me anything. Lego tuba tuza kwogera kompya sirina budde bwe. Ekyo nakigambye because sirina budde bwe. Gwalinda ko gwatalina budde bwa Bobi Wine. Zibuyina nze ndi serebu. Umanya serebu. You just come looking for me anywhere. Nebo nkati nzido vakulaba mbusolo bwange wali. Bobi yegoliko gwe tukunoonyeza mu busolo bwe yali bweru wa ggwanga. Kitegeza yakusinga. Nange ndi serebu mu busolo bwange naye serebu. Lulolezirani. Nera nzikomye otwogere ku Bobi Wine. Bobi Wine ogenda kumwogerako ki? Okumbulwe. Anti Bobi Wine alina olutalo lw'amaanyi ku social media ne Alien Skin. Kasi oyogerako nga bayo. Mayibwa bwamutyo bamusetinga bantu. Oba naye walidde ng'otemwogerako. Anyijalidde nze nange ndi awosayo. Nakugambye nze kati omuntu gwemba ekitiibwa ali omu ye madamu wa St. Jude kuba kana kange yeegambye omuzayibaca kana kobambi kajja kakola ki. Kati nkuwa kyaki gwe kiyanja gwe naawe. Ate no bote Boba ulya nga yakala twogere ku Bobi Wine nsaba ekintu kimu. Soko jjozeewo. Wakati tuli mu nkola ya jjozaawo. Soko jjozeewo. Firingewo. Jjozaawo. Olekoyogere ku Bobi. Njokere ku Bobi. Kuba biri ebyana bivuma. Ebyana bya Bobi Wine bivuma. Oba babikuliza why don't understand. Lwaki oyagala nfiringewo nga tonamwogerako? Ofiringewo. Because bigenda kuvuma nga nze nagiseeko dda.
Genda kuvuma gwe toliko. Nga ziliko bena genda kuvuma nga bivuma kino nga nze ndimma kafesa genda kufuluta nga mbiwulira bimu sinza kafiringa okaninzo kajjuzaawo nowerabira ebyokwogera kati kansokentaka mundi okunkulaga nti I have wino oyina wino kati setinga ebibuuzo byo kansoke mmala okurodinga uzetinga ebibuuzo byo okenya kulaba nti nina bwino kati kakana basebo ne banyabo omwami ono eyamutuwako olubane Katonda namutuwanga kirabo gwe kaso omunyumirwa ng'olina nekyoyagala omugamba ffe tutuukirire tujja kuba tunoonya omwami waffe ono n'empale bannaye tujja kuba tumunoonyanga abeeko ensonga z'ayogera owulira nga lumu oyagala kukola interview ku mpale njajja kugiramu ngiteke ku mulabba oliko gikolako interview don't worry about my trouser what are you uletujogera oluzungu wano nze nasoma I have my wino nagamba nti mwedigulolda Bobi Wine bagamba nti alien skin yayisiza mu president amaaso ali president Bobi Wine nakugamba mulekire newe kimubuzabuza gwanga dole mukogera nti Bobi Wine president don't talk about it moyite kwa kimubuzabuza gwanga simanyo Bobi Wine naye muntu wa bulijjo nga gwe simanyi owalidde Bobi Wine muntu wa bulijjo nga gwe nze sinaba kulya wabula nze nywa bunywi anti kakati okusinziira ku bannayuganda abasinga abagamba nti bamulonda bagamba president kale basanyuke nga nange bwe nagandi Katumba gwe nalonda nange gwe nzikiririzaamu kale basanyuke ye president waabwe Alien skin yazemu namwisaamu amaaso mbwetayinza muvunamira ate bali ne bagamba nti ye yamuleeta amaanyi ga Bobi Wine. Until you look at you people, why do you forget so easy? Bobi Wine yaleta alien skin. Ani yaleta alien skin? Wanje? Ani yaleta alien skin? Alien skin yaleta yekani yirandize mpaka kati ate omuntu kutuliza kwogera kontino yayambako alien skin yofuka kyali zali mpiza palaso. Lwakimwerabira mangu bano Uganda lwakimwerabira mangu lwakira mu keeping records. Nekwe bibijwe yogero. Lwakira mu keeping records. Wabera kundeku eri buli kaseera obujjawo. Kale kamba nyumiza olugero lwa alien skin because ze mumanyi you know miss ya danger no wanganga and kati kamba nyumiza twaise kota yogamba kati tabe one thing alien skin mwena mumanya obuyimba bw'omusajja watu bambe bulyawo asana wagende palasa simbye lavu festi asana wagende agambe mundage palasio nsaba onyambe nange nyimbe kulavu ki nange zize wano tuyiseisemu ku bye tugenda okuweereza wakuba bambi yagenda ayiseeko bajinga omuntu yayiseeko nga yayiseeko we keep records and with some we understand because for instance osobola okuterawo ekidomolo nekubulya negamba batwegala nkusoka mutambula ogende nebikabira bya stupid what are you ndi mu bwino ndi mu bwino palaso bwayisaamu alien skin bwayisaamu alien skin empi ne batekawo embeera we yekiyaye era kati balowa abitekisi ab'ebikofiro manyi oyo abitekisi tuli myaka gyagimu emyaka emeka abitekisi wenebagambe emyaka gyamu gyategere gyange kubali abitekisi ayingira enkaaga oli mu nkaaga naawe ayayingira nze nkyalye niwenzi kuba kati naffe twakula tuwulira bitekisi kale abitekisi abantu abagala okibukira mangu awo nagamba no aliyeni guno omukisa va mu kukaaba gamba ebimenke biva mu kibira Ngambuzemu Abitex yalina kye yagatta ku aliyeni mu budde oba batayina Abitex alina kye yagattako era ya understand it kubanga yamulabirawo mangu namubalizawo namugamba tuva mu byokulwana ne palaso kubanga eri Mayanja family twakisobola era wamugamba ntuva ku Mayanja family nange nenkugamba nti oba owulingo yakala njogere mpola lwaki tewanoonyeza abafaatha andi nenkugamba nti Mayanja family namugamba eyo giveeko abo balangira tebakubakolaki tojja bemalako nabo bali abaana bakatonda Katonda yabawandako eddusu nebagamba nti mugende mubulabe nga Uganda mujetika Abitex namugamba jangu tulumbe freedom city nga nabitex takikiriza olw'omusete bwe yawadiyeni ati aliyeni akiraba ssaawa zino ti omusajja ono yankolamu ssente nyingi nze newunya ebintu ebyo bijja anti kati nakugamba nti if you want to bwino jangwe wange kuba obeera ku ndigi buli kaseera oba onywa
kajikulume nemo abatanywa kantu kano mukola mutya nyota we baluma mukola mutya nywa amazi kati nze nywa soda sagamba ndi nzo mwana soda soka gendo nywa soda wala bobo licha mukangaze nzani nze simanyi nange kazibayo aliye ni bwamaliriza bwatyo okuba nti watabu bamujja tekisoboka bamujja mu kibira bamulese bakoze freedom city fuse ya tabu aliye ni ageze okulaba nga akasajja kamubba naye kamuyamba era nawe okkiriza ati nkugambye yes abutekisi tuk naye abutekisi era okwevamu naye abutekisi okweva mu miliyoni 15 naziwa omuyimbi ekyo kyamagero kubanako kamusitudde kubanga bitekisi nawe badde omanyi abayimbi bagenderamu baserena beta ani kale kuwaba ningo osobola okuwa bikwadde 15 wano oba aliensikini wamaanyi aganafuya serena bata ani simunafuyize naye muwalevu ye wayina okutya omuwa sente mmeka gwoba opangisa serena serena bata kati nga tunudde mu paliyamenti yaffe y'ekinywero netugamba ti notwakakati kufunayo ajja tusanyuseemu serena bata mwanyinaze sikwe kuyisa mu maaso naye ataana nga muwa atano ate bebekulu bebekulu ebiku byayimba tebinyumira ngasa omuntu omanya amazima gesagesa nze byayimba nga nze tebikola kati mumwammeka abanywi bano bayinza okuba bamwagala abamwagala bebekulu akakaddo yinza okamuwa ate big eye akoleki ayimbe akoleki ayimbe nga nange nsobola okudda bali netandika okuyimbayimba big eye nemusinga amaanyi simuyimbi nze bwetujja no big eye musinga amaanyi ayimba luyimba kiromanyiyo sikyazijukira omuyimbi wagange atedde akayimba akabakayita azibandi matiriyo azibandi matiriyo wawa nemwe bagambye nze simanyi bibwino bwe azibandi matiriyo andikali azibandi matiriyo yeti yandiyimbye wayifu matiriyo kuba bawasa muwase mubagambye batubadeno tubadde tumanyi bwino tuba tubimanyi abagizi ba big eye ne big eye tuddayo ndeka nkube disclaimer tomanyira bigambo byayogera si byaffe sirikamumirwa sagala ondeteko bubondete buzibu alino nawe ojja kufumirwa kubanga nekanakabadde katulekanira kafumiddwa tokamanyi kano kakaizi kaizi yafumbiddwa kafumiddwa kalimodya banaye tubetondera bigambo bya lujuju amwagala nsobola okulagira gyali n'okuba n'okoowa ompita lujuju abagambe bajenge balizitoza kubanga nzimbire stade watayo nikutetatesa kati madde nkugamba Bobi Wine nekugazi wanyompa lino nanti nenkugamba nti nempala ojegomba laba empala ezoyambadde mu bantu nenkugamba nti Bobi Wine aliyeni amalova yakubye freedom city ebimenke nga buli wayita ng'ebimenke bifuse bimenke buli wamu nga biwuwula Bobi Wine nabirabira olumanya wakakisajjako kagezi ka Bobi Wine ate abasinga mwe temukategeera mwe abagamba nti pulezidenti waffe temukola ki temukategeera ffe tukategeera gwe waddanga yes ffe tukategeera kubanga akasajja kagezi nga nze Bobi Wine agamba akasajja kano kandizidyakosyo nga naye sebatekawo nti kale mwana tugende tuwagire ekimenge nga naye atekawo nga naye atekawo ekyo ne majority yawagira yagenda ku freedom city bantu bakkirizira mu Kyagulanyi abaana nga ba ghetto speaker gwe botamanyi ba Sky Soja ba Bobi Yanga bonna ali yakigamba bagenda ne bayirawo gundi omuntu nabo bagenda kubanga oli omwana yali azenga nabbi wa Katonda nabanga bagala kati masanyalaze ekyo Bobi Wine yalina amasanyalaze Bobi yali agala kwaje ni amasanyalaze nga yagala masanyalaze Bobi Wine kwaga nga yagala masanyalaze watayu yalina nyimbe zirika Uganda ne Bobi taina muge nagamba Bobi takyayimba akayimba kalabisa ni akayimbye ani akayimbye oli president ka tukabuza abana batano wano nda mubabdala nga muwulira nti mwina bwino Bobi Wine yayimbye kalabisa kalungi kabi dekabadde kabyabufuzi kalungi kabi ekikulike nkuwulire ngwengenda kunyonyola gomale wesalirewo mukutegerako yayimbye labisa nekabeera waawo mwana nayimba twayiseeko dda nekabeera siria denja nekabeerawo lockdown kati njagala okugeragera yenyimba ezo nerabisa olaba ni alina amasanyalaze anti abatategeera bangi kati ani alina amasanyalaze kwaba ku masanyalaze akayimba kalabisa kabi akayimba kalabisa si kabi naye nze nanyumiddwamu omwana ogwo
Mwana ji. Omumanyi omwana yayimba ling anyono Angela sizamani nze yankubidde bambi ate his excellence zabitegedde wategedde vasi za mukulembeze zazitegedde eriya waliwe wali kamera wali eri Bobi Wine olabye uweri yiri wali eri eriwa ekyo kyakutte ekyo ekiddugavu ekyo just bayita kamera Bobi Wine ekyadala waliyo nyimbira naye kino kyo kyaganya labisa tekakoze nga kakimenke ekimenke kyakikubye kyoka principal yafumuuka wanje ere woyitane ndozo genda kuddamu yakola ki damu kibuuzira nakugambye oba olina kyobuuza nga kinetagge kuteeka mugateke mu kiddemu lwaki osooka nnyo okuddamu ebibuuzo ebigumu webiro bali agenda okuvuma nga balowooza kweni naye nga nayiseeko dda principal yafumuuka musicale efudde ku mapu ya Uganda omusajja Museveni mugezi Lunda bw'oba kale nga teyasiimuuka oba nga teyafumuuka musicale lwaki busaabala bwemubeerawa mukazi wabeera busaabala nabukima tuveeyo wakyagulanyi totuvumya sebo alien skin mu amagezi ki kuba kati abantu banaso yomba ngendaba bayuza ebipande bye nti yawalampye principal alien skin kati mukambabule yo people yo common sense ziriwawa kujja tezimala kulwawo nga bali wakoze ki ebintu bino bibiri wamangu babisatu kambikubuulira tusobola okuba nga tuli mu kabaddi kankwa festival egenda okubeyamanyi egenda okumenyawo ebivulu byonna Uganda bali mu kabaddi nga kabaddi kimu bwebuze lwaki alien skin tavuma nga baliwe bakola ki yes waliwo yetuse nagamba naye muwatayuze ndi kimenke watayu naye nakubawo ekigambo kyesisobola kubawo sisobola kikubawo kubanga nze nasoma oli yakyogedde yabadde soba yabadde yayiseeko dda ffe ng'abawagizi abawagira Kyagulanyi n'abawagira alien magezi kigoyinza otuwa amagezi gembawa mbabuulira kino muli nzijukira toyina nkwacho festival egenda omenya ebitooke Uganda wano nga ke kabaddi ke tulimu ekyo tuso nkirowoozaako yes wabuze lwaki alien skin yagambye nti njagala kibeere busaabala lwaki yekyogedde abadde akangamu bukanza alabe okay noni ekirala mwabagamba nti Bobi Wine yamanyi ga alien skin gabadde ga Bobi Wine Dax Vibes omumanyi otandise mumanyi omumanyi Dax Vibes mumanyi era muyimbi wa oyani ni muganda wani ali music tebirike Dax Vibes muganda wani olaleero nzijeyo kama tuli musabuze bantu leka tukubulya bwino muganda wa Bobi Wine muganda wani Surubada muganda Bobi alikaje era wanako nti Surubada kanguleka kyondo kyono alyanzikeni nziremu ekyakiriza muve mu kubuzaabuze gwanga wabula omuntu okkiriza n'ogamba nti nze nali njagala nnyo omuyimbi gwe baali bayita Irene Nambiru okujukizaamu Irene Nambiru yankubira nga obuyimba bwanyumiranga nange nga kabegombeko era kakayimba nange mwenalowoolezako nzi naye neddaka nfuneyo omubezi watayo kyaliyo omubezi toddamu okuyogerako ebyesisiro stupid kati Irene bwemba nga nali muwagizi wani owa Irene Nambiru waliwo akaseera okkiriza nti Irene Nambiru yavaako otegedde nga era nawo yali amunyumirwa ddayo obuzimu buyimba bwobo ki obukadde ne twetwogere nti essaawa zino alien skin yakola ki yaliko nene Dax Vibe kwali Don't mukale Bobi Wine ddala bwoba olina amasannyalaze mu music industry leeta vibe Dax taliko alete vibe Dax Mickey Wine taliko kale abaleete bakube ekivulu bwekitabe ng'ekyakireva gye Banjo Man taliko don't talk about Banjo Man yayimba kayimba kamunako kajukira sikyakajukira so kati kambabulire muleke okuteesatesa abantu oli omwana yereseyoka yerandizayoka kati bana bagamba nti agenda kuggwa kati anti nange nembagamba mumulinda nfaso festival mbyogerera wano ku kamera eno mbyogerera nti wano ku kamera eno ngenda eri kano kazindalo kamera eri wali
ekivulu kya Iron King Cultural Festival gyekiri era nga bino byonna byetuliko bagenda muwagira nnyo bannayuganda mulyo ate kati kankubulya abaana basinga okulekana baana bali bweru tebali wano Uganda nalabye ababadde bayuza ebipande ku taxi bwero lyo taxi ebipande luddawa ku taxi wano Uganda byali enskin agamba gwe nga byawa oke buno buntu bubatimba oyiso ti amaaso mukulembeze w'eggwanga ebyo byonna byongera musajja maanyi byonna byongera musajja maanyi you don't understand mutegera lwakumeka byonna byongera kasajja maanyi kuba kati naffe waliyo abagamba mwana naffe batogerayo mu parliament yaffe tugamba mwana lweki batutiisatiisa batyo you know message ya danger omuyimbi kale tuveeyo story etopic tugigadde omusajja ono yeekubidde zekubidde Bobi Wine thank you wafunira bana emirimu kubanga kakati bonna babeereyo ku zikyano zaabwe buli omu nafuna ekyokogera naawe akuwadde ani Bobi Wine nze tampadde awadde gwe bikozesa noonya ekyo kibanga ekyogera amazira nekibanga ekimanyira noonya nogamba nti no come on do talk about this one this is my private part oba byosanga byeyogera who told you kati mbadde mbuuza omuyimbi Kigishiba n'omukunjala sero bamanyi muyimbi oyo nsi nange mulabidde kumwe bayi nange nzireyo wabbali nembalingizako neŋŋamba mutabani wange gwensomera bino bigamba bitya ye manye kalalabani kange nze nali musajja yasomako that's why wanje Kigishiba n'omukunja atasera olina kyobamanyiko nange nkugambye nti nze mulabidde omukunja atasera nali namuwulirako dda edda naye kati omukunja atasera no naye era bweyandiba munne waka miliyoni kuba omuziki gwo bagukubidde akabanga bakukubidde akabanga omukunja atasera oyo naye musajja watu bambi naye embeera ebadde tannabakola gye nga Katonda tannaba kumuteera omanye ebintu bya Katonda bino biki bizibu nga naye watannakuteera anteera nkole ki nze bwannaba tannaba kunteera ojja kundaba ngaera sirina kyakunywa oba gwajja omuteera ate buli kimu nze Katonda namugamba nze kasitabu kyekumakya nompa ekyokunywa kiba kiwedde Kigishiba twamujja ku street yali bagamba mulalu nabiraba kati yali nnyo ennyonyi ali kata sawa nezasaaza kati ayimba kata ate teyali mulalu zitebereza okwanga zali mpuuza kika tali mulalu ava ku street ng'abadde mulalu Kigishiba ayinza okuba nga alina byeyaterezewa byebyo bigambo byange ayinza oba nga alina byeyakolaki byeyaterezewaabwe kati naba nga omanyi bw'otereza bintu eyo nga bikuteera nga bikugamba genda okoleki naye Kigishiba nawulidde nti yagenze kata ali kata akuba ndongo ekyaddala kati kale kankyogere Bobi Wine masanyalaze ge gatute Kigishiba kati naye masanyalaze ge nti Katonda atuuka ekiseera ekituufu omaye Katonda gwatulimba nende nzi Katonda nagaye ngumanyi Mark verse 6 chapter 16 nenda ebyaddala yagenze ne Martha Mukisa niye ku social media twagenze waba nga ate Shiba ate abantu bamwogerako nnyo okusinga Martha bamubayikanze n'okweka nti ekivulu kyaddeko Martha Mukisa abamubayikanze era nga nange olijjo nze mpulira Kigishiba posita nga zendaba Martha Mukisa nga zendaba naye nga y'omumanyi Martha Mukisa oyo muyimbi mulungi mpayo libalumu ayimba kamuleta yajja ayinza oba yali yayimba dda naye akayimba ke namutegererako yakayimba ne Eddie Kenzo respect to Eddie Kenzo akayimba bakaita sango kanga mwawe sango okwawoza nsimanyi music kimanyi ebintu kati gamba buli music agenda batukakeyo ku masimu gafasooka waffe gye tunywera mufunira muki eyo kati sebo Martha Mukisa abantu abasinga ali tebamanyi nti agenda beera ku kivulo omuyimbi ow'amaanyi bw'ato kyekyo kiraga ki Kigishiba ne Martha Mukisa Kigishiba thank you so much okwekkiririzaamu kyenyinza okumugamba yewe kwekkiririzaamu kuba naye yali anywa wala ginamuvaako n'addamu amagezi kati ategeera bulungi yakugenda osiriwala nze ntambula enva wano omanye ebintu byakisiro nagawe tubanga mu bintu byamagezi ate tutandika nga bintu byakisiro okakasanga ddala buli anywa wala gitategeera what are you ate mmwe mugenda kusuula omwana yave ku walagi nga wenjira nenkukangamu nekugamba ku what are you yagala kuddasa butome anti olina ova ku walagi
kata bwaliyo ki waliyo ki osobola okukola emirimu mu kiyumba n'ofuka sekadamu abaana bangenda mbiwulira waliyo abamu ababeera mu mbeera embi nga ne wano buli ali wano ali bulungi bakuwala gitukutwale nze ndafuna bamijokeizigenda kola byakadama naawe nze ndi musajja alisomesa eggwanga omusajja nina bwino sebo nze ndi musomesa era bwetugira nsobola okukola ki ndi musomesa so kati awo gwoba owulira ngo yakakuntwala mu kiyumba mbayamba sekadama toddamu kusirwako ebintu byekisirwe njagala okyuse mu mbeera ogule empale endala watambuleko bulungi eno empale ekoze ki ekoze ki tewali kati kole bwe tumalirize olw'obudde oli musiru otegeera nkugambye bwoba owulira ngo yagala kufuna interview kwene empale ogenda gifuna stupid nsebo bakipapa mukulaba bakipapa mpiraba mbadde njagala toddamu kumala kugerera erinnya lyange butubuulira katekyabakikula bakipapa nkulaba stupid what are you tuyogera aye ndi kumpi nakuvano kwakati bitandise n'okuntama nedda nyini bwino saba bwino nyini bwe otandise okweragane ka bwino awo yogera what are you kati kasembayo nkuwe otandise okweragane ka bwino kasembayo nkuwe wakati nkoye kale mpa wajeni yangu yawanendeko wansuubiza ogenda kunyongeramu genda kujuzaawo kasazimane nziruka mbadde ngamba Mbazira tono mumanyi Anya tamanyi webinyanyanyanya owembizi mumanyi yafunye accident mbadde nsaba otusa obubaka omusabire nako tomanya omusajja ati yafunye accident n'omuyimbi Aida Mugo sorry Aida Mugo mumanyi Aida Mugo no kati ngenda osabira ku Mbazira tono okusinga Aida Mugo na ojano nyamusabira sinange simanyi nnyo bimukwatako naye nga mumanyi mwana muyimbi naye nga naye kale sorry Mbazira tono sorry nina obusolo bw'ennunda wano ogenda kumwabukamu bw'onoowona n'owulira nti nayagadde okudda ku nsi nja kusalirayo kamu n'ekizibu kikyalina omukulu yali akagwa ku accident ate n'endala ezzeemu mugenda tandika osiriwala era kati mutandise okubinonyereza ebyekisiru Mbazira tono yava e Masaka ng'asibudde naye kati eby'emasaka bimuyita musajja wattu alina byatatereza naye nga Mbazira tono sorry tunyolwa wamu naawe naddala ffe bakinywanyibo tunyolebwa wamu nani ne Mbazira tono naye nga bombe sorry ngenda kuyitirayo mulabe tebakirizayo batamivu mudwa aliruddawa nigwa niye gamba nti omutamivu tategere aliyegamba nti omutamivu stupid what are you bote bwogera buli kana kwesiriwaza kati woba wulya nga zitegera nga tambulugenda nogenda tambulugenda genda leero mbadde okusaba osiibule sijja kubasibula nga yikiriza bwotyo basebo ne banyabo ono mwami yasalawo y'obutasiibula buli otandika emboozi gyeva ne gye bugenda tugimaliriza yekyange I never come back here. Kale. Kale kazi. Juzao. Kaina ko juzao. Juzao. Kakana. Juzao. Ngena ko juzao katuve wana. Basone banyabo omwami kange. Ko juzao. Gendo juzao ngena kujansa sule. Bachi papa mpirawa. Gendo juzao ngena kujansa sule. Basema. Basema ne banyabo. Omwami ono nakansesa naye tetulina kyakola munsabire bwate bwatambudde yetasiibula yekyanga bwekyanzi kasooka onna ku ttamiiro alina ebintu bibiri byenzudde ebimuggyako omukyala n'ettamiiro naye oddako nja mmubuuza lwaki tayagala kwogera ku bakyala bwete bwe tubadde subscribinga commenting ate sharinge Export TV tuli ku mutimbagano YouTube TikTok Instagram ne Twitter abasalamu furniture bakubireko ne mukadde waffe Luminsa we South Africa's Elshadai Money Service omukyala ow'essomero eyatuyambidde ku mwami ono ngenda kunoonyaako twogereko mukama abatukuumire Export TV to the world.